مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، ألا وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. basaze bannanga b'ebitiibwa, nsaba Allah w'ekitiibwa tufule babitiibwa kuno ku nsi ne mu kabbuli zaffe. Nsaba Allah w'ekitiibwa atusobozese okujjumbira ebiritugasanga nga tufudde, ng'okusiiba, naye ng'osiiba bya ddala ebitali mu kusaatuuka, ng'okusaaliranga ku kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaada eyo nkulu nnyo, tugiyitirizenga nnyo, naddala mu lunaku luno olw'ejjuma. Allahumma salli ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khutuba yaffe olwaleero katwogere ku nsonga egamba ahamiyatu tawba lisaim, obwetaavu bw'okwenenya eri omusiibi. Waliwo obujulizi nga butulaga ekyo. Nga mu hadithi emuwulira nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam, yaga nti walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqqan wa fi riwaya illa haqqun. Walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo awaniridde obulamu bwange mu mukono gwe, ma kharaja minni illa haqqa, teri kinfulumamu, teri kyali kinfulumyemu okujjako nga mazima. Ebikwata ku hadithi eno biwanvu, okusinzira ku budde bwa khutuba kankubuulireko bino. Eno hadithi ntuufu, Imam Ahmad yagifulumya. Abamu ku balubbira mu ilimu ya hadithi nga Imam Ahmad Shakir nalaga nti ntuufu. Byali bitya? Waliwo sahabiyu ayitibwa Abdullah ibn Amr, yasalawo abeeko kyakola mukuuma eddiini eno. Nsaba Allah musiime. Yasalawo kukola ki? Yakwata kalaamu na kitabo ng'akola atya? Ng'awandiika buli mubaka kyayogera kyonna, buli kyayogera ng'akiwandiika, buli kyayogera ng'akiwandiika, buli kya mpaka ddi? Mpaka basahaba banne bwe baamugaana, baamunenya nga balaba kyakola tekiriyo. Bamugamba batya? Bamugamba nti fa inna rasulallahi bashar, omubaka wa Allah muntu, yatakallamu fi ridha wal ghadab. Oluusi ayinza okwogera nga ali mu muudu, oluusi ayinza okuba nga anyiize. Kiki batya? Bambi nga balowooza nti singa abaako kyayogera nga anyiize ayinza okwogera ebyensimattu. Allah omubaka yakitegeera.
omubaka bwe yabiwulira n'alayira. Fa ashara ila fihi, n'asonga kamwa ke n'agamba atya, yaga nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo awaniridde obulamu bwange mu mukono gwe, ma kharaja minhu, teri kifuluma wano, teri kyafuluma mu kamwa ka nabbi Muhammadi illa haqqa, okujjako nga mazima. Ate wulira, singa osoma esurati wa asr, esurati wa asr, nanyini nsi bwe yali alambika ebitendo ebina byatubanja tuwa ejjana, nakyo kyajja watawasaw bilhaq, oyagala ejjana, togezangako n'oyawukana n'amazima. Amazima kyeki? Bye twakoogera bituwa ansa entuufu ku kibuuzo ekyo. Amazima bye byafuluma mu kamwa k'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nekitegeeza ki? Wabyawukanako dda? Munange tuli ku haqqu. Kisoboka okuba gwe twogera naye yanyiikira kusiiba, ate haqqu yagaana haqqu, ye tayagala mazima. Ku baana bano gye bali, amazima yamatirako gamu, ate amalala tayagala kumanya, byamutama ebyo. Bannange ebyomubaka byonna tubimatire. Ate ffe abasiibi ab'omulembe guno abasaasaanyemu emize gino, Allah atubanja ki? Tawuba kyeki? Kwenenya. Basiibi bannange ab'ebitiibwa abatannafa, mbegayiridde temugayalirira ibaada eyitibwa tawuba. Gwe kasitoma nti nava ku mazima, oba oli seeka oba oli muntu wa bulijjo, oli musazi wa birevu, nga te omubaka yagaana, wava ku haqqu, wava ku mazima. Abasiraamu abasomi b'amawuledi, omubaka yagaana bidaati. Tuli ku mulembe, muna abasiraamu basoma amawuledi ate basiiba. Mu kifo ky'okukola tawuba, amawuledi agaveeko, asiibe ebiriyo, ye atabika wamu. Addira ebyebbeeyi n'atabikamu ebikyafu, kubanga okusiiba ibaada ya bbeeyi. Mu hadithi omubaka yatugamba atya? Yatugamba nti alayika bisiyami, weekwatenga nnyo ku ibaada y'okusiiba. Fa innahu, natuwa ensonga, yatugamba nti fa innahu, ekituufu kiri nti la adla lah, eyo ibaada tewali egyenkana. Mu riwaya endala yatugamba nti la mithla lah, teri ibaada yenkana kusiiba. Kati laba omusiraamu, laba omusaaze bannange, yakola atya? Yasiibye. Ate mubbi. Kati ibaada ey'ebbeeyi ate n'ogitabikamu kakikya. Mwewamu obutunda muteeka mu kalimbwe, gobeera obunywa. Nze naye wakiri nfe enjala, obutunda bateeka mu kalimbwe, obutunda bateeka mu sukaali. Ekisiibo batabikamu kusoma Qur'ani, so si kubba. Totabikamu kakikya mu kisiibo kyo. Lwaki? Ulya mu hadithi emu Imamu Nasai yagifulumya, wa Imamu Ahmada wa ghayruhuma bisanadin hasan, nga hadithi egamba etya? Nabbi waffe yatugamba rubba saimi lam yajid min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash. Eriyo omusiibi nga ye mu kusiiba kwe tajja kufunamu mpeera, era nga Allah baanaawe ejjana ye taliiko. Awamu n'okubanga yasiiba, awamu n'okubanga yasiiba. Lwaki? Mu hadithi omubaka yakyogera, yatugamba nti lam yajid min siyami, okusiiba kwe tajja kufunamu jjana illa al-ju'a wal-'atash, ajja kukoma kulumwa njala na nnyonta. Olaba okumenyekera obwereere, n'osiiba omwezi mulamba n'esitatizaako, n'okogga n'oggwawo. Naye munnange kujjana nga toliiko, oweddeyo
okomye ku lumwana njala na nyonta. Bwatyo mbaka byatusomesa sallallahu alaihi wasallam. Kitutuma ki? Kwegendereza. Okwegendereza ki? Ekisiibo. Tukole tutya? Tetutabika mu kakikya. Ngachi ng'okusala ebirevu. Oli musibye musazi w'ebirevu. Tauba weeri. Nkole ntya? Tauba kyeki? Kwenenya. Mu luzungu to repent. Kakikya yenna togattawo emputtu nkwegayiridde, ogattawo tauba nga Allah akusonyiwa, ng'etopika eggwa, ng'otandika okusiba ebiriyo. Man lam yadaa qawla zur wala amala bihi waljahla falaysa min Allahi haja fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu. Niyo hadithi kyetegeeza abasiibi erinnya lya kisiraamu ate feesi efaanagana ng'eyaba Peter eyaba Yokaana atafa nayo, era ye bulijjo bwasiiba ebisiibo byonna byeyakasiiba ebisiibo nkagamu nga takimanyi nti omubaka yalangirira dda n'agamba atya man lam yadaa qawla zur. Gwe kanaatanda n'atava ku bigambo bya swakaba, ebigambo by'okutemerera, wal amala bihi n'obikolerako, wal jahla n'amazambi, n'amazambi. Research gye nakakola endaga jahla kitegeeza mazambi. Genda tuleko mu bitabo nga bashara hadithi eno oli musiibi ate oli mubbi, oli musiibi ate oli musiyazi, oli musiibi ate okweyesa. Engoye zikweya ngeza abakazi. Gwe takimanyi nti okweyesa kw'abakazi sikiwulirangako, kati okiwulidde. Ani yakisomesa? Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ate mu hadithi wagirabye yagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayiro yawonidde obulamu bwange mu mukono gwe, ma kharaja minhu, teri kyafuluma wano, teri kyafuluma mu kamwa ka Nabbi Muhammad illa haqqa, okujjako nga mazima. Omusiibi atayagala mazima, khutuba yaffe emujjukiza ibada bagiyita tauba. Ngani ng'omusiibi omusiyazi, omusiibi omuliwo embizi, lwakuba simulabangako, naye bw'aba yakola ettauba embizi agiveeko, akolenga basaaze banne, alya enkoko na bijanjaalo na binyeebwa, ate embizi yagirekerilla, atandika okusiiba ebiriyo. Ate omusiibi mu kweyesa, mumbaka mu hadithi emu yatugamba ma asfala minal ka'baini fahuwa fi nnaari, buli mu kweyesa wa muliro. Kati mbanna baaki konze nja kusiiba ate engoye nja zikweyesa, nga te tauba weeri. Basaaze bannanga b'ebitiibwa tauba. Wulya Qur'ani ekitiibwa. Mu Qur'ani ekitiibwa mulimu essula eyitibwa Taha, aya kumeka? Aya 82. Allah waffe yatugamba atya? Wa inni laghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Tuleme kwesiranya bannange, lwaki twekolezaako omuliro nga tulaba. Bwatyo Allah bwe yatweyanjulira yatugamba nti wa inni laghaffaru, nze ndi musonyi, ndi muyitirivu wa kusonyiwa. Bani? Bannakakikya bonna nedda. Yatugamba liman taaba, Allah yatugamba liman taaba, koyo akoze tauba.
wa amana wa amila saliha thumma ihtada oluvanyuma nanywerera ku tawuba ye yakola tawuba obwenzi nabuvaako Allah aliredde omusonyiwa ate bwabulemerako tewekolezaako omuliro ng'olaba musibi munnange ow'ekitiibwa ekisiibo kyo kitukuze nkole ntya kijjemu volongoto tokkiriza kusiiba kisiibo ekiriko akatuli kubanga gye bali abasaaze yanyiikira kusiiba nakusaala talawuya ibada nnene nene ibada nnene etya alya neddaaku ezo ibada nnene naye raba ali mu kupikamu ate akatuli kayisa lwaki tosooka nozibikira akatuli kano nopikamu ebiriyo okusoma mawoledi ako katuli ate olya musibi munnaffe ono ye musomi wa bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'an mbwagenda kola da'wa kyoga abasahaba tebakola da'wa bagikolera mu Bayibulaniya bikola by'abatume baperisuti oli musomi wa bayibuli nze kankuyambe nkubuulire ekituufu ako katuli oli musazi wa birevu ako katuli kayisa kazibikire oli mukweyesa ako katuli kazibikire naki na tauba aqulu ma tasma'un wastaghfiru rabbakum yaghfir lakum الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسله الذين اصطفى عباد الله الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين abali kodinga abali ku byuma munange si kituufu nerabidde kibagamba mu khutuba ebyuma biteeka wooyagala n'obireka tokwatako nga khutuba tennatandika bituninge nga bw'oyagala tobikwatako khutuba ya Allah asobola ogigoba waliwo n'ekirala kyempulidde wano tovangamu eddoboozi lyonna ng'oli mu khutuba bogedde ku mubaka musalire mukama tovaamu eddoboozi kati khatibu atuuse ku programu ayina edduwa gyasaba tomiinisa totakula kintu kyonna bireke ebitateredde bireke kubanga esala yesinga byonna tozanyiranga ku salayo mu khutuba nga imaamu asaba edduwa tomiinisa minisa mukama tovaamu eddoboozi lyonna akuliranye n'aliwulira olw'obujulizi bwesikulaze ne baseeka bonna babumanyi kale barakallahu fikum kiki twogerako tuli mu kujjukiza basiibi bannaffe abatannafa abasaaze b'ettalawiya naawe obalaba bo bagatta byombi akola ekisanyusa Allah nakola n'ekisanyusa shayitaani ate nga ali serious tayosa talawiya tayosa kukweyesa ye mukweyesa musaaze wa talawiya munne bannabwina balina ekisa bakulabula nti ekikyokola kifuuvu nkole nti akola tauba engoyo zikendeeze nga bannogo tobalaba kuba olw'omusiibi gw'otunulya n'omwegomba nolaba omusiibi omuteeketeeke
erinnya siraamu, feesi nsiraamu, engoye nsiraamu, aze kusala tarawiya nogamba subhanallah, daba omusiibye waddala. Ate raba ono ye musiibi aze kusala tarawiya ate asala ebirevu nga bapita. tatashabbahu bilkufaari, wefaananyiriza abakafiiri. kirimu kalungi ki? waliwo sahabi ayitibwa Abdullah ibn Amru yatugamba tashabbaha bihim. omusazi yasalawo yefaananyiriza abakafiiri hatta yamut, atuuke n'okufa nga befaananyiriza. hushira maahum, ajja kuzuukira nabo. kuba mwakafaananyi yaumul qiyama nga tuzuukidde, ng'omagamaga basiraamu banne tolabako n'ogu, ng'oli wakati mbalevulandi, ng'oli wakati mbayoweeri mu bapasita ni Allah mwenkanya. Lwaki obefaananyiza nga tonnafa? Togayanga ebinene. Omusiibi eyefaananyiriza abakafiiri ngani? Ng'omusazi w'ebirevu ngani? Nga mukweyesa. Tukole ki? Tauba. Ibn Abbas yatugamba la saghiratan ma'al israr, teri zambi tono ng'oliremeddeko, wala kabiratan ma'al istighfar, ate teri zambi ddene ng'okoze tauba. Mpulira essanyu nga aya eri nagikusomedde nenkulagirira ne weesula. Suratu Taha aya 82. Abasiibo ne balagira ki aya eyo? Tauba. Oli musazi wa birevu, ekyo kibi. Oli mukwesiranya, ombaka yagaana, sekagundi ng'abisala. Oyo si ye nabbi waffe. Nedda ebbanga lyamaze mu Busiraamu tomanyi na nabbi wo. Nabbi waffe yatugaana okusala ebirevu wadde okendeezaako. Waliwo omumanyi ayitibwa Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim. Uli ebigambo bye ku nsonga gye twogerako, yagamba nti ifa'u lihiyati wajibu, ibada y'ekirevu ya bwateeka, wajibu si kyeyagalire. Waliwo baseka abalimba abantu wano ewaffe bo bamanyi ekirevu sunna, kyeyagalire, mustahabu, kifu. Wabula wajibu komparisale nga bwolaba okusiba Ramadhani, ekirevu kino kyolaba wajibu nga bwolaba okusiba Ramadhani, si optional ng'okusiba sitati. Nedda, wabula wajibu buli musiibi yenna. Kasita Allah akuwangaza n'otuuka myaka egimera ebirevu, ekirevu kireke kusisimu ki wajibu. Yatuga nti wahalquha, atobisala haramu. Gye bali abasiibi bo bamanyi haramu wa kulya mbizi na kunywa mwenge byokka. Kati no yongerako okulya embizi haramu, okunywa omwenge haramu, obisiyaga haramu, okusala ebirevu haramu. Ulira okwesa engoye haramu. Allah tabyagala ku nsi ye kuno. Yatuga nti wahalquha haramu, atobisala kiri haramu. Walaysa halqu ba'di al-ulama'i luhahum hujja. Ekyokuba nti waliwo baseeka babisala obwo si bujulizi. Fe obujulizi tubujja kuseeka gundi, obujulizi tubujja ku nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama. Katolaba ebisiyaga Allah yabigaana. Era babagezi tebagala kulinda kuwulira gundi yasayininze oba anasayininga oba asayininga oba tasayininga. Ffe tuli bagezi, tuli ku nsi ya ensi ya Allah yagaana ebisiyaga. Ow'ebisiyaga akola atya? Tauba. Enkola ya Allah eri kiriya. Wokolera tauba wakusonyira, olukola tauba nga akusonyiwa, ate bw'ogattawo emputtu ng'ofa nga akwokya. Waliwo ebipya mu matu g'abasiibi abamu naye nga mu bitabo mu ebiri nga biruwa. Bwina alaga nti okusala ebirevu, okweyesa engoye, ebisiyaga, obubbi, riba, haramu tobitabika mu kusiiba konkwegayiridde. Nkole ntya? Tauba. Khutuba yaffe esigaddeko ekibuuzo kimu.
kikulu. Nsaba Allah akkirize nkyanukule na bwino. Tauba Allah agibanja baki? Waliwo essula eyitibwa Nur aya 3 Allah ffe yatugamba watubu ila llahi jamia ayuha lmuminun laallakum tuflihun. Mwenna mukole tauba, musabe Allah abasonyiwe, volongoto mumuleke, laallakum tuflihun, awe wali ejjana. Ate okusiiba ngeno bwe nsala ebirevu kifu. Lwaki? Anti yatulagira okusiiba ate yatugana okusala ebirevu. Bulijjo omanyi mulala eri abasiraamu obanga uyite muzeeki bo bali mu kutijja, bwawulira kino n'atijja, ate bwawulira kino n'avumbeera, naye nga bisomesezaayo omu. Eyatusomesa obulungi bw'okulya ddaaku wallahi eyatusomesa obubi bw'okukweyesa. Muhadisi emu yatugamba atya ng'asomesa kulya ddaaku, yatugamba nti tasaharu, mulyenga ddaaku, fa inna fi sahuri baraka, mu kulya ddaaku mulimu emikisa. Ate y'omu yatusomesa bino yatugamba nti la tusbil, tokweyesanga, fa inna allaha, mazima Allah, la yuhibbu, yatamwa almusbilin, bamukweyesa. Ombaka omumatirako bimu bwe yasomesa okulya ddaaku n'ogamba ekyo yes, ate bwe yatugana okukweyesa n'ogamba ekyo no ya Rasulallah, nze njazi kweyesa. Eyatulagira okulya ddaaku yatugana okukweyesa. Oli musaaze wa talawuya, bannange nkwegomba. Ne bw'obanga oli musiyazi sikwegomba, kubanga yatulagira ettalawuya, yatugana ebisiyaga. Omumatirako bimu kyogamba yagenda tugana ebisiyaga nga takimanyi ombaka nti ebisiyaga birimu sente. Atuuke n'otugamba nti faqtulu lfaila walmafuula bi. Omusiyazi ne gwe basiyaze bombi mubatte. Oli mukutijja anti birimu sente, ombaka yali takimanyi nti birimu sente. Omusaze w'ettalawiya nga musazi wa birevu, nze sikwegomba, kubanga sooka olabe ekirevu kireka kyabwatteeka, ate ettalawiya si yabwatteeka. Ojjumbira ebya sonna n'olagajalira ebya faradha. Bannange tauba, ekibuuzo tauba yabaki? Allah yatugamba jamia. Kubanga waliwo omuze ogusasanya e Uganda oba bagujjawa. Mwani yabaga nti buli mugagga ateekwa kubeera munnabida. Seba abagagga basala ebirevu, ate bwawulira ku bwino agenda okulaba asomesezza, ate mwava atambulira ku piki, atambulira ku takisi. Ani yaga nti omuliro guti abagagga? Jamia. Allah atwagaza tauba ffenna, n'abagagga mukole tauba. Kati omugagga taziikanko mugagga munne, n'abagagga bafa. Abagagga abasazi b'ebirevu mulekeraawo, musabe Allah abasonyiwe, oyo kakica mumuggalewo bayi tauba. Gye bali abagagga yali ku kimu kusibulula basiibi, eno bwakweyesa. Kati ombaka yatulimba, yatuga nti ma asfala min alka'bayn fahuwa fi nnaari, buli mukweyesa wa muliro. Gwe sibulula basiibi ofi Allah akuteeke mu muliro. Ng'akulanga ki? Just kendeeza ku ngoye zo, obeere nga oli musiraamu nga n'engoye ensiraamu. Ate omukyala kweyesa
ate omukyala bwakendeeza abeera mukolimire kubanga yefaananyiza abasajja, ate omusajja bwakweyesa abeera mukolimire kubanga yefaananyiza abakazi. Togayanga mazambi. Tawuba y'abaki? Ffenna abaki? Abagagga n'abaavu. Ffenna tawuba. Abavubuka n'abakadde, bamaseeka n'abatali, bannange ffenna tawuba. Wa inni laghaffaru liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أكرمنا بالتقوى وزينا بالإيمان واحشرنا في زمرة المتقين الأبرار. نحن عبادك ضعفاء العقول والأجسام، كثرت ذنوبنا وعفوك أوسع. اللهم ليسعنا رحمتك يا الله، اللهم ليسعنا رحمتك وعفوك يا الله. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والراحة بعد الموت، ونجنا مما نخاف ويسر لنا ما نريد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من الصائمين المحققين يا ربنا، وتقبل منا جميع أعمالنا يا الله، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأمن بلادنا هذا أوغندا وسائر بلدان المسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارض عن أصحاب رسولك، أخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين.